know what to do. You go to court. Yes. Akulira ebyokulonda e Masaka, Nathan Nabasa, alangiridde Judy Mbabali ku buwanguzi oluvannyuma lw'okufuna obululu emitwalo 3,163 n'addirirwa Kalungi Joseph n'obululu emitwalo 2,36. Ye Matiya Mulindwa Kagugube avuganyiza ku lulwe ng'omuntu afunye obululu 630 bwokka. Judy Mbabali ategeezezza oluvannyuma lw'okulangirirwa ku buwanguzi nga bw'agenda okussessira ku byenjigiriza, obulimi n'obulunzi, okukuuma ettaka era n'okulwanira bannamasaka abazze batulugunyizibwa mu ngeri ezitali zimu. Education policy district yegiyisa eya primary schools ebadde nfu nnyo nga tebafaayo, ba inspector of schools tebagendayo, ba headmaster omusanga nga amaze mu kifo emyaka 3 emyaka 2 buli bamukyusa nga wayo ssente ne batamukyusa. Kati bwe tugenda Birwanyi sekyokusatu nze ndi lawyer, fe baloye baba tusomesa batugamba buli wowo mu mutwe olina okubeera effective, olina okukola. Kakati bano ba technocrats bengenda okusanga manyi enkola yaabwe badde nfu, tulina okukwatagana bajje ku page yange ku nyini ne ku speed kwentambuliza. Ekitebe kya disitulikiti eno nakyo kirumanya abakulembeze okubeera nga kyenkana kyafuuka misu gya misota, nabwe kityo balina enteekateeka y'okukiddaabiriza bakikwasisa abasajja ate yo disitulikiti efuneyo ekifo ekirala kyebeekoleramu emirimu gyakyo. Bano bakulembeddwamu Omulongo Mary Babirye Kabanda eyawangudde ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno, agamba nti ye mwetegefu okugenda e Bulaayo ayire enguudo okuŋŋaanya ssente ezinaazimba ekitebe kya disitulikiti eno. Ebintu ng'amazzi nayo getaaga okusaako essira, ebyobulamu, amalwaliro twagala okwebaza gavumenti yazimba amalwaliro mangi, Health Center 2, Health Center 3, naye eddagala teririimu. Tujagezaako okulaba nti eddagala lituuka mu malwaliro ago. N'eddwaliro nennyini ekkulu erya Referral Hospital Masaka nti eddagala temuli, ate nga eddwaliro kkulu ddala. Olw'ensonga eyo betwagala okusookerako ebyo nabe omuntu abeera nga mulamu bulungi aba asobola okukola ate n'abavubuka nayo nsonga nkulu nnyo. Ate ye omubaka wa Masaka Municipal mu Parliament Mathias Mpuga Nsamba yeebazizza Katonda olw'okubatuusa ku buwanguzi n'awera nti bakukola butaweera bazze Masaka ku mutindo.